si kituufu nti RDC bali incompetent. Tebali incompetent at all. They are very much competent. Abamu balina experience mu buyigirize obw'enjawulo. So tekiriiwo nti tebasobola. Basobola naye mulimu abo omu ababiri abasatu abana bayinza okuba nga balimirirwa. Kati abalimirirwa tukiraga nti bajja kugamba nti abantu bonna babiri sobola kukikkiriza kubanga bonna era bwe tuba tubalonda pulezidenti abalonda amakinga sure nti abantu balonze beebo abalina ebisaanyizo ebimala okufuka ba RDC. Wabula tekiyinza kugamba nti bonna RDC basobola okuba nga bonna bantu balungi nnyo. Mubaamu ababiri kati oba mulimu ababiri abasatu abana abataano mukaaga musanvu tebasobola kugamba nti kadaship yonna nfu. Naye ababiri bwe tubafuna tubajjamu tubalekaawo kubanga taking action against them era ne bavaamu. Naye n'abo bawulidde abamu batugjeemu nga bakoze below the required standards of performance. Therefore bakisadde amagezi twagambye nti minisita bw'abanga alayinga RDC alina obuzibu atugambe tumulumbe tumukoleko charges RDC bwoti tufunye report okuva minisita gundi okola bwoti. Naye tikyandibadde kirungi nnyo ate minisita okugenda balwanire mu field wonna. Naye ekyo tujja kukitereeza. Sigamba nti kyekisoose si kyekisoose ate sijja okusembayo naye nga tujja kugenda tuwulira ne ba cabinet ministers nti si kirungi kugenda kulwana nabo. Bwe tuwulira ensobi gy'alina ffe nga bakama be tumukwateko. Busungu yabadde alina minisita tayinza kuggalawo ofiisi ekira kyogedde na busungu ofiisi tasobola kukiggalawo ate ofiisi ya pulezidenti bagiggalawo ewiiku administration esigalawo nolwekyo minisita tanaakuggalawo ofiisi. Tuna meeting nabenkya tugenda kubatuuza buli omu ayogera esayidi ye. Oluvannyuma bwe tunasanga RDC alina ebizibu eby'amaanyi naye tujja kumuwa ekibonerezo kye. Tulina akakiiko wano akayita Rewards and Sanctions Committee tumutwalayo ne bamu interviewinga ne balaba n'abeeza keesi ye bw'eba nga ntuufu nga tumusonyiwa, keesi ye bw'eba nga nzibu nga tumuyinterdictinga. Bwe kiwunzikira minisita ne minisita tugamba mukama waawe pulezidenti nti omuligo minisita we alina ebizibu talina alina ebizibu kati pulezidenti yena taking action egyayagala. Nga ekisi incidents ekisoose era nga mu ggombolola ly'Ennajja RDC omu awandiike abatuuze si bamatirivu n'ekikolwa era kye yakoze okubbira ennyumba ya Namukadde omu n'akkiriza bikolebwa mu maaso. Naye kyenjala nti njogere bulungi abantu bakitegeere. Kye nategedde ekituufu era kyamanya ekituufu omukyalo oyo RDC tiyamenya ennyumba. Yabadde tamenya nnyumba. Yabadde azza omwana omu owa famire eyo bwe bagoba mu famire ng'ate ye musika kati n'agenda naye nga n'abooluganda waabwe bwe bali ne baggulawo ennyumba eyo omwana bamuteeke mu nnyumba ya kitaawe ng'amenya si kituufu mbakyalenjinga mbakyalenjinga nti omukazi gyaleesewa bboloka ne bamenya. Kyemmanyi kiwalabi babadde bakwata ku luggi nga baggulawo oluggi omwana ayingire. Minisita yajja ne bayimuka bonna ne bagenda ne batuula mu miitingi abantu ne basoma ne bagamba nti ani nannyini ttaka. Kati waliwo yasoma ripooti wa poliisi yasoma ripooti ya poliisi gye bali bakoze. Minisita kwe yavumukira n'agamba nti no kati nze nsazeewo ettaka ly'oli. Kakati ate ne mu mateeka minisita tagaba ttaka aligaba. Waliwo ebitongole ebigaba ettaka. Ettaka bwe bwanga muli musango omulamuzi ya kooti y'amateeka yeesalawo teyatusazeewo mu nkaayana zino ettaka lya Tamale. Kakati wonna waaliwo obutakwatagana bulungi RDC wange ne minisita. Nze ngamba mu biseera byennya nti bwe tuba nga tukola emirimu gya gavumenti ffenna tuteeka okukola coordination. Bwe mba nga nze naagenda mu district nga nnyina ensonga ze ngenda okuyinga mu RDC naye nga zeekuusa ku chief administrative officer nja kukubira PS wa local government mugaa nti owaayi ngenda ggulu naye chief administrative officer wo alina ebizibu mbadde njagala omugambe mu meeting eyo gyengendamu naye abeerewo. That's the only way you can do work nga tukwatagana. Ate n'ebitabo bira mu public tusobola kutuula mu meeting bwe twagulinga ne twagula bwe tuddasagulinga ne tusagulinga naye nga abo tetuli mu public